Kitalo nnyo nnyini ddala amaziga na miranga pasita w'amaanyi mu ggwanga lino Uganda agudde kabenje n'afiirawo. Nzija nabyo mu details mu maaso awo naye nga muzikiriza emmere nga tembabuuzaako buli omu gy'asinzira okubeera nga ate agoberera likinga video sharingirako abalala yo comment section always ebeera open era ng'obeera n'eddembe okubeera nga ate osulawo comment yo of course ku biki ebibeera bigenda mu maaso subscribinga oba nga obadde tonaba kubeera nga ate okikola ku ka notification bell okaba ka mugaso nnyo obutasubwa mawulire mu budde bwennyini bw'embeera mbaletedde so kubiriza obeere nga ate nako okakoonako okubeera nga ate osigala ng'oli updated. Kaakati pasita ow'amaanyi era ng'ono abadde amanyikiddwa nga pasita Sharifu abadde nno ow'amaanyi abadde amanyikiddwa nga pasita Sharifu. Ojja kwebuuza pasita ate abeera atya Sharifu olimu yaaye munaye musajja ono oba omusumba ono yali musajja musiraamu wabula n'akyuka n'alokoka wabula ekyenjawulo n'asigaza erinnya lye era n'abeera nga ate yeetuma erinnya eryo oba n'asigaza erinnya eryo nti pasita Sharifu nga bwe muwulira pasita Jamada ne pasita Jamada yali musajja musiraamu n'asigaza erinnya eryo erya Jamada. Bajamada babeera basiraamu so oli omusajja naye yasigaza erinnya erya pasita Sharifu munaye yagudde kabenje era n'abeera nga ate afiirawo. Ngenda kubeera nga tekuterawo videos osobola okubeera nga ate omanya biki ebyagenze mu maaso side era nga tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda abeere nga ate agulamuza kisa side n'endala ekiri ku airport bannaayi byazzeemu dda era nga ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi awo bagamba nti esente efuuse sente side awo ku kisaawe ngenda kubeera nga nabyo mbikuterawo osobola okubeera nga ate owulira biki ebigenda mu maaso side eyo n'obutambi obulala bungi nnyo tuula kkalira nkomawo temuvaawo. Muzikirize nyanirize Pastor Sharif. Nze ndi musanyufu. I'm so grateful. I should speak English. You see, we used to beat them to speak English. So. Omanyabo twaba kuba bayiga okwogera oluzungu abo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda, obubbi obuli mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ku airport y'eggwanga Uganda buli ku Promax. Allahu akbar. Navaayo nenkola video emabegako nga njogera ku bubbi obwo nenzija nfuna disappointment gy'otalabanga. Ebyaddala bannayuganda badisappointinga era nze newunya nnyo omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembedde mu lutalo lw'okulwanirira bannayuganda. Buli lw'oba ng'ogenda kulwanirira munnayuganda olina okukozesa emikono ebiri. Omukono ogumu olina ogukozesa mu kumulwanirira kati ate omukono omulala olina ogukozesa mu kwedifendinga ono gw'olwanirira obutakutuusaako obulabe. Bwe namala okwogera ku mbeera eyo gye bayitamu nga bo bennyini bebaze ne banyinyonnyola engeri gye baba babbamu na buli kimu nga bwe kitambula ne bavaayo ne bakola zi audio abalala ne bankolako ataaka abalala ne babitegeera ne bampa details zaabo abakulembera mu bubbi ne bampa ebifaananyi byabwe na buli kimu kyonna ekibakwatako. Ne bwe nabikwata bwe nti ne ŋŋamba abantu bano abavudde ne bankolako ataaka nga ndi mu kubalwanirira nfaaki nabo ebye Uganda tebirwa kutuuka kambiwe buwi budde bye mbagamba olwaleero bajja birabako n'amaaso gaabwe ate tebwakedde abaana nga bava wano batwala migugu gyabwe okutuuka ku airport nga tebabakwata ate kiki tubabanja omusolo bulijjo mubba omusolo gw'eggwanga okubassa wali ebbali obba kuba kaliculeeta nga bamu babagamba gwe tukubanja obukadde 10 gwe obukadde 5 gwe tukubanja obukadde 9 obukadde 6 naye nga gwe bagamba mutukubanja obukadde 10 musajja watu avuga mugugu nga agulyako emitwalo 11 omugugu gwavuze okuva e Dubai nga agulyako emitwalo 10 oba 15 naye bamugambye tukubanja obukadde 10. Imagine zijja zitya nakugamba omwana atuukayo ne bamubala omusolo gwa miliyoni ezi n'azikwata n'azibawa ne bamuwa lisiti ya mitwalo 7 ne mubuuza nga lwaki okkiza lisiti y'emitwalo 7 nga tosasudde miliyoni 2 nga nangamba ati nga bagamba omusolo omutuufu gwadde okusasula gwa miliyoni 5 n'olwekyo tukuyambye sasula miliyoni 2 n'omalozi bano bakuwa lisiti ya mitwalo 7 ne bakulaga nti bakusonyiye miliyoni 3 ne bakulyako enguzi yakakadde kamu emitwalo 3 kati salawo osasula miliyoni 5 bakuwa lisiti entuufu oba osasula miliyoni 2 bakuwa lisiti ya mitwalo 7 era ng'omuntu wa bulijjo nga kyalina okukyuzinga kusasula miliyoni 2 afune lisiti ya mitwalo 7 batuuse nga babalaga walina osasula miliyoni 2 wasasula emitwalo 7 nga bwe bujulizi obuli mu kitabo nga tolina bujulizi bwonna bukakasa nti wasasula miliyoni 2 kwati lisiti eraga mitwalo 7 bagenda obagattagatta sente ze baawanga bali ababagamba nga nti tubayamba nga balina okuddamu bazisasule mu butuufu bwazo
Allahu akbar. Ogenda okufundikira nga buli omu ekibalo kimubala lulwe bukadde 9 bukadde 5 goli wa nkaaga goli wa 10 goli wa 12 goli wa bukadde 8 ne babakwata ne babakuba makomera. Naye nga nabibagamba ne bagamba bannange muveeyo mubuuza ababajjako omusolo formula entuufu gye mulina okusasuliramu omusolo musasulenga ebituufu dhani okusasula milioni 2 n'okwata omuntu n'akulyako milioni 1.3 ng'atudde butuuza ku kameza talina kyakoze milioni 1.3 alye yaki. Baagaana okumpuliriza nga balowooza nti nze mbalemesa bali babayamba. Olwaleero bali makomera babanja milioni 10 milioni 5 milioni 7 milioni 8. Oba olumu mutuwulirizanga baganda baffe, oba olumu muwulirizanga bye tubagamba. Tubaagala era tubaagaliza, ffe tetubalinaako obuzibu bwonna. Bannayuganda, ennaku zino mulya mmere ki? Balina enguliko ku baana bange eno mbaleetere baliyeko kubanga muli balalamuko, mulina amagezi mangi ate mutandise obanga mulabikanga mussa kimu mulinga nswa. Atabatya gwentya. Kale kambabulire bannayuganda njagala bagerageranya ku bajamani. Tolaba abantu abasinga mu nsi yonna balowooza nti abajamani bantu babi nnyo era balina emitima ebabasosola biki, but that's not true. Njagala tugeze America tugigerageranye ne England ne Germany. Ezensi ssatu, Germany, England ne USA. Okimanyi nti Omumerika aba mu England asobola okupretendinga n'ogyewo n'akusana afumira ne kacaayi n'aseka n'okuseka naye nga takwagala. Era nga bw'oba ofunye wooti akugenda n'okugenda n'agamba negana natubanga ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'ofunye wooti. Naye nga ate obudde abwina asobola n'okufungira kacaayi n'aseka n'okuseka naye nga takimiininga. Abantu bwe batozi sibeetaaga. Abantu benjagala be Bajamani. Amajamani babanga takwagala akulagirawo tasobola kuba na budde okufumbira caayi nakubuuza omujamani nga takwagala n'okutunira batayagala kutunulira. Njagala nnyo omuntu atapulitendiga. Bannayuganda, I don't pretend. Abajamani bano si bagabi nnyo, abantu balowooza era nga ddala kituufu si bagabi nnyo, naye nga abadde yakwagadde n'akabokisi asobola okukakuba sente zonna n'azikumalirako. Ekitegeere naye ate nga ye mu Germany ng'aba yakwagadde n'obaako ebintu by'okola ebiraga ddala nti temuyinza kukwatagana, temulina future, teyetaagana mwezi. Era ne babanga kutadde okusena empitirivu nnyo asobola okukeera ku nkya n'agamba nze naawe twawule ekwata lyange enkwata erikyo kyokka nga kuyo okusena empitirivu nnyo. They don't want to pretend. Nze abantu baba tembeetaaga. Kale bannayuganda be bammwe musobola okukeera ku makya ne mwagala omuntu naye ate musobola okukeera ku makya omuntu ne mumufiisa kyokka ng'akyatambula. Atabatya gwentya musobola okufiisa omuntu, musobola okukeera ku makya ne mugamba omuntu ono tumwagala ne mumuteekako amaanyi gonna gonna agalaavu yassa omwezi ogwo ne bekiba kivulu ne kibooga n'okubooga kubanga mba mumwagadde. You love is your all heart. Twalaba ensi yonna ebateena nti bannayuganda you are most friendly people on the planet. Naye ate omuntu bagezaako bazaalawa musobola omukyawa wezinedde ne mumufi si kukyawala mumufiisa ne mulekera n'omwogerako. Nze kinabawuunyiza bannayuganda bamwakyaye omuntu ne bwavaayo nate kubanga akola ebintu ebirabika nti ayagala basoomooza temumuwa matu musobola okusirika ne mulowooza n'okuza nti omuntu oli yafa. Kinabawuunyizaako olamukeera ku makya abantu ne bategeka ebivulu bya mirundi ebiri bonna nga bannayuganda kyokka ne musalawo ne mugamba mugendagenda mu kivulu kimu kyokka nga temwekubidde masimu kubona ne musalawo mugamba mulina obwongu kibala njagala kumanya emmere gye muli ennaku zino. Musobola okuteesa ekintu kimu kyokka nga temukubaganye masimu nga temukoze kakiiko obulala ne mukola ekintu kimu nga kimwakoze ggwe ne mugenda ne muwagira omuntu omu yadde yeepika gubadde mwagala emyaka n'emyaka ne mutagenda ne mumufiisa just like that. Sijja natandika n'okuba ng'akaaba mu lunyoli. Omuli ogwasokolako omuntu ng'akaaba mu lunyoli. Bannayuganda atabatya gwentya ate nekya kyenabawuunyizaako olaba mumanyi ne IIEI kwega musobola n'okumanya nti kino ekintu kiri edit kwega nti ekintu si kituufu. Newunyiza Galaxy FM eyo leediyo nefulumya ebifaananyi ebiraga mbu ekivulu kyajjudde eky'omuntu kyokka nga kyabadde empute. Bannayuganda ne bakitegeera bagamba nedda ssebo ebyo ebifaananyi biri fake twabaddeyo live n'okuyingira badde tuyingira bwereere.
abantu mbu bayingidde na bwerere ne tikiti baziba nene abamu ne bagana n'okuyingira nomanyi omuntu okumuwa tikiti y'obwerere n'agaana okuyingira kyokka abagalaxy wala tebakyagala genda kulaba bagenda ku TikTok bagala kufuna amawulire kuba bona mu TikTok bali amawulire amatuufu agatali masengeki olabanda bategerero batega muso nakola video najetetinga nakyuse ekigere ky'omuntu ng'atambula ng'abadde mulwadde ne bagamba mbokugulu kwado okulamu kwe kwabadde kutambula ng'ayagala kusanyira kwa Uganda ne mukitegera nti tuwoza yani edit oyo yaswadde nakyo yabaddaani omwanenda bano omusajja omu yeeyita omunene nina postinga nonsense naye Uganda basingane mukitegeera nti da videos edit omuntu asobola okuddira ku guruko nakubadde otambuzanga okulembeza nate nakusembyayo nine mukitegeera nabatidde kiwala mbadde mbabuuza mulya mmere ki njugulire ku baana bange naye nga musabula emboozi olwalero gye ngenda obanyumiza musajja yawasa omukazi ne babeera bonna naye nga bava mu buto nga beeyagala bina abantu beeyagala high school mbu baafubutukeyo mu byalo byabwe gye baava ng'onoogamba nzi nva Bugerere nva Luweero ne beeyagala mbu nga bassa omukago nze omukago mbadde simanyi nti nno gwa musaayi omukago mbadde manyi buno bino abantu baleeta emmwanyi nga wolaba mukwanjula aŋŋambye ye n'oyo omukazi omuwala by then cause bonna baali baana mbu bagenda ne batta omukago ne bakusala emmwanyi simanya ne bali emisaayi gyabwe things like that ignorantly nga tebeekebeza nobeekebeza mugambye okiraba nti mwali muyinza n'okwerwaza muli awo mu byekisirusiru nti egyo emikago obwe yagiŋŋambye nze nenkolako my research ku mikago egyo ng'emikago egyo gyakolebwanga edda nga era giweebwa nnyo ebitiibwa naye edda tewaali nnyo bulwadde edda so si edda sirimu yajjira before those times waliyo emikago bajjajjaffe baagikolanga era bagirespectinganga nnyo kati bo baakikola n'omuwala oli because baali bava mu byalo nga bamanyi amakulu g'omukago ne beesuubiza teri kwereka aŋŋambye unfortunately ebigwa bitalaze baakula ne basomako ne bakoma gye baakoma tebagenda wala ne beewafasa ne bakola n'omukazi bonna ne beezimba aŋŋambye ne bukya ku makya omukazi ndowooza nga obaako oyo omusajja oba tambulidde ensonga lwaki baayawukana naye aŋŋambye baayawukana ensonga tagimpadde aŋŋambye omukazi yamulekawo ye ensonga gyawa omukazi gye yagenda yafumbirwa yazaala naye mbu yaleka asibye omwana ow'obulenzi omwana w'obulenzi mbu ne waakola atya mbu ne yeetambulirako mbu nga bamugamba omukazi oli yalina okusumulula kati ekyamuleese oyo n'okunyumiza embuzi naŋŋamba fifigolooza abakazi bayita mbulumi naye naffe abakazi batuyisa mu bintu naŋŋamba nze kyenkyokka kye nafuna mu relationship yafunamu abaana naye bwe baayawukana ye essanyu ly'omu maka mwaneyane emmye naye oli ye alirina okusinziira ku ye aŋŋambye yamubuuza wamutuukirirako ne mwogera naŋŋamba n'abantu abakulu ne basituka abeewaffe bamugamba emba nina kye nakola nsonyiwe mbu ye yabagamba batta omukago kati batta omukago ate gwe gye wagenda olyoke n'okuzaala ozaale noono musumulule gye wamusibira tuleke kubeeranga nnyo bannakyemalira ebiseera ebimu bannange bawala bajjezebeeri kiki ennyo bannange omuntu akunyumiza emboozi ye n'owulira nga omwewuunya kati oyo nga tumuvuddeko siginyumiza biwanvu kubanga yambuuliddeko naye brief siina nnyo mboozi mpanvu wabula yaŋŋambye bw'atyo babeera n'omuwala batta omukago ne bazaala ne babeerako bonna ne befumbiriganwako omuwala n'akira ku makya n'agenda ne bamuwasiza ebyaddala kidaala kiramba naye omusajja agamba ate ye yaleka amusibye so ono aŋŋambye atambudde but nothing has happened beegayiridde omuwala amutebwa gye yamusibira okusinziira ku musajja be bamugamba omuwala agamba batta mukago tewali kirala kye yakola kati simanyi oba ono yeyabusinga omukago oba oli I don't know naye nga byebyo omulala omuwala yampeereza akamesegi era nga kali naye brief nangamba fifi oyogedde ku bavubuka ababala ku baana b'abandi omuvubuka yambalako yabala ssente ze waffe ng'ayise ku nze nangamba I fell for this guy nemwagala ndi mwana nanfunisa olubuto nembonaabona nenzaala omusajja nangamba mufunire ssente agende akole nenziba ssente eka
ne mmuwa n'agenda ebweru ne nzaala omwana ne mbonabona n'omwana saddamu kufumbirwa ninze musajja mbu bwe yadda yamugamba itasaa kufumbirwa kuwasa mubbi. I'm like mubbi aŋŋambe Fifi ye gaye yaŋŋamba olaba nabba bakadde bange ssente abanzaala mbw ate ye gwendabye obukulu. Kanze okay nti ye yava ebweru yafuna mukazi mulala n'awasa mukazi mulala aŋŋambe naye Fifi nakolimira omusajja oyo n'ekikolimu kirikwatiramu n'omukazi tebalifuna mirembe yonna gye bali. Aŋŋambye erinnya lyange erimu ndyogera omuwala oyo ye Suzaana. Aŋŋambye era bwe omusajja yampitanga Suzaana nze Suzaana naye omusajja oyo yankazaako erya Suzaana nga tuli mu mukwano ogwo omungi. Naŋŋamba Fifi Ronald ne bw'alisinziira atya ajja kuzunga n'ensi eno. Mbu yamuwa ensonga lwaki tasaa muwasa. Namugamba yetawasa babbi ne mugamba wamubbako. Naŋŋamba nedda yaleeta kiri kye nakola okubba eka ssente ne nzimuleetera ogenda ebweru. Ye ensonga gye yeekwatirirako nangoba n'agamba tagenda kwagala muwala mubbi. Like akiŋŋambye n'ensekanosseka naye omukwano guyina katemba bannange. Kakati waliwo ne story endala gye mumpeerezaako simanyi ey'omuwala kuno ku social media simanyi ayagala bba wa munne abampeereza bagamba bakwano booli eyafa. Kati sisobola kukola mboozi eyo olw'ensonga zange zino wammanga mukwano. Nanyini mboozi si yagimpa. Mboozi zenyumya bannanyini zo be bazimpa. Nanyini mboozi bw'aba yafa kitegeeza yamanya amazima ge wakati we. Kati ate oli omuntu aliwo okuba nababuuza mumwogeranga bani tuli bakwano booli. Lwaki mwagala emboozi eno ngiyingiremu twagala kulabisa. Nze intention yange si ya kulabisa. Intention zange z'abantu kuyigira mu mboozi ze mbanyumiza. Bw'abanga nanyini mboozi yafa nga ate muganda we si yaginyumya kati mukwano gwe mba sisobola kukiyimirirako. Third party simuyimirirako kunyumya mboozi erimu mannya g'abantu balala nakulabika nga abaswaza abantu balala nga tetulina bujulizi. Defamation ngimanyi bulungi nti ekola, so abantu abasinga emboozi ze mumpeereza lwaki sizisoma nziraba nga tezigatta. Abalala waliwo neyanga Fifi nga tonziramu because by'oŋŋamba munnange nze si ye aim yange nze wano siinaawo kyennanga. Kati abo abali minibox abalina sirina wano nyumya bunyumya mboozi kuwala neggayo yadda agamba Fifi gamba abantu bebanyambe ne mugala nedda. Ojja kufuna gy'ogenda gye mujja okubanga abantu nze kuno ku TikTok ndabako n'abasawo abalagula ku live gye mujja ogenda eyo. So emboozi ya mukwano gwo sisobola ginyumya ate n'obuzibu nga mooso gwe tuyogerako yafa singa abaddewo ne yeeyogerera sisobola kubiyingiramu ebyo. Sagala nnyo kulwana ataloze sitegeera ya naye nga byebyo ndudde bbawa ku mboozi lumu mba nange njagala mbalumyemuuko. Waliwo okukundala wano naye sinnamatira manyi nze soka nenkisoma nendaba nenga ono nno yalibanga nnimba. Waliwo gye ŋŋenda obbanyumiza omuwala yawaayiriza omusajja nti yamukwata gaayi ne bamutwala ne bamusiba. Nanyini mboozi yannenyumiririza Fifi munnange nze nina ekizibu kyange naye kyava ku nze nawaayiriza omwana w'abandi ne bamusiba. Obusibe buggwa gaayi n'asaavinga ekibonerezo mbw abaana atero kimalayo omuwala n'addayo n'akyusa statement ze naye nga gaayi amaze ebbanga mukomera azze emabega. Aŋŋambye Fifi omusajja we yali afuluma ekkomera yaŋŋamba ekigambo n'abewaka ne bakitwala ng'ekyokusaaga naye naye agamba abaamusindikiriza omulumiriza baali beewaka balina fights nga family ate omusajja ne bamuteekako gwa kukwata. Eyo ngenda gibanyumiriza nawwa gyekomezza ono omuwala eyo yo mugirinde
kubanga twakkirizganyiza era yamaze okuginyumiza manyi bazimpandikira nenkuba abamu mbakubira abamu sibakubira mbamu beetaaga okukubira nembakubira so eyo nayo mugiri nti Fifitha Queen mukyala nsubuka wano omubwe nti ebyo